Ya mwana ya mumutukirivu nammwe Tata tuya tulebe tuli aboonoonyi tusobole okuweereza emmisa eno nga tusaanidde era Katonda omuyisa wa buli kantu nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola munsinze munsingidde ddala kino banneegera baali Katonda omuyisa wa buli kantu atukwatira ekisa atusonyiwe ensobi zaffe atutuuseeko obutaggwaawo. Ayi Mukama gwe omusaasizi, ayi Kristo gwe omusaasizi, ayi Mukama gwe omusaasizi. Gayirire ayi Mukama tukwegayiridde enneema yo ereme okutwabulira etunyweze mu kukuweereza otuyambira bulijjo. Kino tukikusaba gatta mu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awangaala n'alamula awamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Otuukirire n'omwoyo omubonerevu n'omwetwaze. Sooka bye tusoma mu kitabo kya Danyeri omulanzi omutwe ogwokusatu olunyiriri olwa 25 n'omutwe gwa 34 olunyiriri olwa 43. Mu nnaku ezo Azaliya n'ayimirira mu muliro wakati n'atandika okwegayirira nti, totusuuliranga mirembe gyonna,
okubeera erinnya lyo, tomenya ndagaano yo, okubeera Ibulayimu mukwano gwo, okubeera Isaaki omuweereza wo, n'okubeera Isirayiri omutuukirivu wo, be wasuubiza abazzukulu abatabalika bungi ng'emmunyenye ku lubalama lw'ennyanja. Mukama waffe, kati ffe tusemba mu nsi yonna. Leero kati tugayibwa mu nsi yonna lwa bibi byaffe. Mu kaseera kano titulina mukulembeze, titulina mulanzi, titulina mukungu, tewakyali kyonziira, tewakyali kitambiro, tewakyali kirabo yadde obubaani, tewakyali kifo we tuyinza kuweerereza bibala ebibereberye ku kusanyusa. Naye omwoyo ogwezzeemu, omutima ogwenenyezza gwe gusiime ng'ebyonziira eby'obuliga n'ente ennume, ng'enkumi n'enkumi ez'endiga eza ssava. N'ekitambiro kyaffe kikubeerere kityo olwaleero. Era tukkirize okukugobereranga n'omutima gwaffe gwonna, anti ng'abo abakwesiga tebagenda kusuwa. Nakati nno omutima gwaffe tukutadde ku kukugobereranga ggwe, ku kutya ggwe nakuddamu okunoonya amaaso go. Totuyiwa, tuyise bulungi nga ggwe bw'oli omulungi ate omusaasizi ddala. Tununule mu ngeri eyeewuunyisa nga bw'otera okukola, Ayi Mukama, erinnya lyo lyefunire ekitiibwa. Abooluganda, ebyo Omukama y'abyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira, Zabbuli eya 25, ekiddibwamu. Ayi Mukama, jjukira okusaasira kwo. Ayi Mukama, obukubo bwo bunjigirize, nnambika mu makubo go onjigirize, kubanga ggwe Katonda omulokozi wange. Ayi Mukama, jjukira okusaasira kwo n'ekisa kyo ekya ddi na ddi. Ebibi eby'obuvubuka bwange leka kubijjukira olw'okubeera obulungi bwo, Ayi Mukama. Omukama mulungi era mutereevu. Olw'okubeera ekyo, aboonoonyi abayigiriza ekkubo, abeetoowaze abalambika mu butuufu, ayigiriza abeetoowaze ekkubo lye. Abooluganda, tuyimirire okwaniriza amawulire agasanyusa ag'Evvanjiri. Obudde bwonna Omukama, emirembe gyonna nze. Omukama abeere nammwe. Bwegaba Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu evudde mu Matayo. Matayo omutwe ogw'18 okuva ku lunyiriri olw'21 okutuuka ku lwa 35. Obudde buli
Peetero yasemberera Yesu n'amugamba nti, ssebo, muganda wange ng'abaddeko kyansobezzaamu, naamusonyiwanga kutuusa ddi? Ku mirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti kutuuka ku mirundi 7, naye kutuuka ku 7 emirundi 7. Obwakabaka bw'omu ggulu kyebuva bufaanaanyirizibwa ng'omuntu kabaka yayagala okuwozesa abaddu be ku bintu bye baali nabyo. Yali asoose okuwozesa ne bamuleetera omu alina ebbanja lye lya ttalanta 10. Naye kubanga teyalina waaziggya, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be na byonna by'alina alyoke asasule. Omuddu n'avuunama n'amwegayirira n'agamba nti, nkwata mpola, ndikusasula byonna. Mukama we n'asaasira omuddu oyo, n'amusiibula n'amusonyiwa n'ebbanja. Naye omuddu oyo bwe yafuluma n'asanga muddu munne eyamulinako ebbanja lya dinaali 100, n'amukwata n'amukka mu lulago ng'agamba nti, nsasula ebbanja lyange. Muddu munne n'avuunama n'amwegayirira n'agamba nti, nkwata mpola, ndikusasula byonna. Ye n'agaana, n'agenda amuggalira mu kkomera okutuusa lw'alimusasula ebbanja. Baddu banne bwe baalaba ekikoleddwa ne banakuwala nnyo, ne bajja babuulira mukama waabwe byonna ebifuddeyo. Mukama we n'amuyita n'amugamba nti, muddu ggwe omubi, nakusonyiye ebbanja lyonna kubanga wanneegayiridde. Kale naawe obadde tolagiddwa okusaasira muddu munno nga bwe nakusaasidde? Mukama we n'akalala n'amukwasa abambowa okutuusa lw'alimala okusasula ebbanja lyonna. Ne Kitange ali mu ggulu bw'alikola atyo, obanga buli muntu tasonyiwa munne na mutima gwe gwonna. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bikomye wano. Kibwa kibe kya Paatiri n'eky'Omwana n'eky'Omwoyo Omutuukirivu. Paatiri n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutuukirivu. Baganda abaagalwa, essomo erisooka litulaze engeri tuteekeddwa okusabamu n'okwegayiriramu. Ssaala etandika n'okutendereza Katonda n'okusoosoowaza ekitiibwa kya Katonda ne Katonda ki ky'ayagala tubeere. Kakati oluvannyuma ne tulyoka tuteekayo ebyaffe. Naye ensaba yaffe bulijjo nga bwe tusaba, tusoosa byaffe bwe tuba tujjukidde okutendereza Katonda ne tumutendereza oluvannyuma, naye ebiseera ebisinga tetubijjukira ebyo. Era oboolyawo ne wano we tuzze okutuusa akaseera kano tuli mu kusaba. Mukama mpa kino, Mukama baana bange, Mukama gino, Mukama gino, Mukama nze. Olwekyo Katonda oyo atuwa ebirungi tuteekeddwa okumusoosowaza mu ekifo kye kisooka, ate oluvannyuma tumuweereza essaala n'azisiima. Tumusabe atuyambe tuyige okwegayirira. Era nga bwe tusoma mu Kitaffe ali mu ggulu, essaala Mukama yatuyigiriza. Ekigambo ekyokubiri ate ka kikulu nnyo kibadde mu Vvanjiri, kye kigambo ky'okusonyiwa. Peetero agamba Yesu nti, Mukama wange, omuntu namusonyiwanga emirundi emeka? Mirundi 7. Peetero agoberera ekiragiro ky'Numbers mu kitabo kino ekitukuvu. Namba 3 perfect number, enamba etuukiridde.
ate 7 enamba esinga okutuukirira kubanga oba okubisizaamu 3 2 ogattako n'okugatta. Kale nno ye mu kulowooza kwe ng'aga nti singa emirundi 7 nsonyiwa omuntu nze mba ndaba nga sisobola kukola kisinga awo. Naye Yesu n'amugamba nti namba 7 emirundi 7 409 akati bw'otuuka awo olunaku eddembe okutandika okunyiiga. Omuntu akunyiizizza emirundi 491. Tegeeza aba atandise ku makya nnyo atalinawo yadde akadakiika kasussa. Yesu kyagezaako kutugamba nti tuteekeddwa okusonyiwa obutasalawo. Tuteekeddwa okusonyiwa obutasalawo kubanga abantu abatusobya tebatuukiridde nga naffe bwe tutatuukiridde. Era n'atwala Peetero n'amuleetera olugero olw'omukulu eyali atwala abakozi. Bamuleetera alina ebbanja eddene ennyo nga tasobola kulisasula. Ati n'asalawo nti omuntu ono atundibwe, si yekka naye ne mukyala we, si yekka n'abaana n'ebibye. Simanyi oba ekyo mumanyi gye kitegeeza. Singa omusajja ono bali bagambye tugenda kukutunda ggwe wekka, yaligambye kale kasita ndeese abaana emabega n'omukyala. Naye total destruction of the family, of the lineage. Okukutunda ne bakutundirako ne mukyala wo n'abaana bo n'ebibyo, kitegeeza oba osanguddwawo mu feesi y'ensi. Kubanga mu kaseera ako abantu babatundanga nga bwe tutunda ennyaanya. Kakati oli gwe bakukuzizza yasalawo ekyokukola, oba akutematema n'akuwa embwa ne zirya, oba agenda kukozesa ki, ekyo kyaliko oli akuguze. Kale n'ekibonerezo ekyo kyali kinene nnyo. Naye omusajja ono ne yeegayirira, mukama we n'amusonyiwa. Bw'amala okumusonyiwa ate bw'afuluma wabweru n'asanga munnaye n'akabanja akatono ku ye, n'asalawo amugwe mu bulago amutuge. Yesu agezaako okutulaga ageraageranya ffe abantu ne Katonda. Ti singa okeera ku makya ne tugamba kwata olupapula owandiike ebintu by'okoze Katonda ebimunyiizizza okuva ku makya okutuuka ekawungeezi. Tuyinza okujjuza ekitabo. Tuyinza n'okuba nga tuli mu kusoma wano naye ng'era tuli mu kwonoona. Oli wano osoma naye mu kifo ky'okubeera wano oli mu nnimiro olima, ayinza okubeera mu bbaala naye nga tulaba omuntu atudde wano naye ng'ali mu kwonoona. Abali mu kupulaaninga bwe nva wano ngendeko mu ssabo, bwe nva wano ngendeko mu loogi, bwe nva wano. Tubeera awo mu kwonoona okuva ku makya paka kawungeezi. N'ebintu byennyini ebitubulirwa mu kyagi tetubikwata, olufuluma ebweru lubikoma. N'olwekyo bwe tutandika okubala ensobi ze tukola nga tunyiiza Katonda buli lunaku, zenkanankananga ekibi kiri tebavunaana omusajja oyo. Singa Katonda aba wakutusalira musango, kitegeeza tuteekeddwa kusaanyizibwawo ne tutaddamu na kujjukirwa. Naye Omukama tujja wano ne tumukaabirira ne tumusaba atusonyiwe, ne tugenda mu penetensiya ne tusaba ekisonyiwo n'atusonyiwa, newankubadde ebibi byaffe binene byali badde tebisonyiyibwa. Naye ate ffe muntu munnaffe bw'atukolako akantu katono nnyo ne tuzimbagatana nga siri musonyiwa paka bwe ndifa, enjogera eyo ne attitude eyo etegeeza nti okusonyiwa tekwetaagisa. There is no need for mercy. There is no need for forgiveness. Kyekyo tuba twogera ti muntu ateekeddwa okubeera ng'ali perfect, nga talina kisobye mu ye. Bw'aba asobezza teyeetaaga kusonyiwa. Kakati bwe twogera bwe tutyo ne Katonda tuba tumugamba nti ekisonyiwo tekyetaagisa. Era nga bwe tusoma mu Kitaffaali mu gye tugenda okusoma, tetusonyiwa ebibi byaffe singa naffe tusonyiwa abalala.
tegeeza bwe tuba tusonyiye balala affe tukola ki era awo wetusomye bwatyo Yesu bw'amaliriza nti bwe mutasonyiwa bannammwe na mutima gwammwe gwonna n'ekitammwe ali mu ggulu tagenda kubasonyiwa agenda actually kuddira ebibi biri by'abadde abasonyiwa buli lunaku abikomyewo kubanga mercy is not necessary for you ekisonyiwo tekyetaagisa because you expect perfection in the other person that means you are also perfect so if you're wrong you should not be forgiven tusabe Omukama atuyambe tusonyiwe okusonyiwa kuyamba ffe kusumulula ffe Mukama abeere nammwe Mwegayire Katonda bw'atyo omuliza buli kantu asime ekitambiro kino kinammwe gye tumuweereza ekitambiro kya kisiime akijja emikono gyakitwala naffe kitugase amwegeze twegayiridde Ayi Mukama ekitambiro kino okulokoka teeko ebibi byaffe awo obuyinza tusabagatta mu Kristo Mukama waffe Mukama abeere nammwe muyise emitima tugiyazise eri Mukama Katonda waffe kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mu butuviira n'okulokoka bwe Mukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewanaku okwebaza buli kyonna buli wantu kubanga oterawo akaseera akeesifu abaana bo bwe tuba tuddisa emitima gyaffe mu butukuvu bwagyo omutima nga gumaze okwejja ku bino ebibadde bigutwaliriza ebitagusaanidde olwo abaana bo ne basobola okumanya okweyambisa obulungi bino ebiyita obuyisi naye ng'essira basinga kulissa kubiri agwawo n'olwekyo kyetuva twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna tumiza nga tugamba nti mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi
Hosanna waggulu eyo. Bw'ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo. Tufaayo Mukama ne mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko omwoyo obufuke obutukuvu, tufune omubiri n'omusaayi by'Omukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yesimidde, n'akwata omugaati n'ebasa n'agumenyamu, n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye kuno mwenna, lwaki kino gwe mubiri gwange gunaavaayo okubeera mmwe. Ekyekiro n'addala Ekkalisiya n'ebasa n'abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye kuno mwenna, ate n'Ekkalisiya omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate olubeerera, ogunaayinza okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kyamagero ekyokukkiriza. Naye Mukama olw'okujjuukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu n'Ekkalisiya ey'okulokoka nga tukwebaza kuba tugwanyiza okumira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo nga mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Genda okwagalana wamu ne Paapa waffe Francesco n'Omwepisikoopi waffe Joseph Anthony Ziwa n'abona abaakwawulirwa mu bannaddiini. Ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjire gy'oyakankanya mu kitiibwa. Tukira n'abafu bonna bagirire ekisa mu kufa. Naffe ffenna twegayidde tusaasire, tusaanire Mukama obutaggwaawo okutera n'okugulumiza, wamu ne Madiyo omuberevu omutuukirivu nnyina Katonda ne Yosefu omutuukirivu bbaawe, n'abatume b'abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali ku ssonda eb'edda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Atyo omuyinza wa buli kantu, abali ekimu n'emu emutuukirivu mu Kristo n'omaite okufuna n'ofunamu naye, era muyeme ofuna buli tena bukitiibwa emirembe n'emirembe. Amenna. Nga Mukama waffe yatukuutira okutulokola n'okutulagira Katonda mwena atulagira tuguma ntugamba nti Kitaffe ali mu ggulu. Erinnya lyo littiibwe, obwakabaka bwo bujje. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu biwonda, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tona ekibe ennaku zonna, tutebenkera atali kutabukana kumu nga tulina okwesiima kuba tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Mukama Yesu Kristo bwe yagamba abatume bati mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe naye amaaso gazzikiriza ku Ekkalisiya wo, kkiriza okunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala gwanga n'olamula emirembe n'emirembe. Mukama Yesu bibeere nammwe ennaku zonna. Yesu Kristo ajalabye ensi, esi n'atula ku magere tukugeje yakaliga.
Twegayirire Ayi Mukama, tukwegayiridde laba n'okutukuvu kuno gy'amagero kutuwa obulamu era kutuyambe okuddaabirisa kuba osinziira laliza notukikusabagata mu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Mukisa gwa Katonda muyisa buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeko gusigale nammwe leero ate ennaku zonna. Missa ewedde, mugende mu ddembe lya Kristu. Alagafu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atiisa ng'ejjeeta z'okulwana. Nigwa nzijaguliza mu Katonda mulokozi. Omwana w'ennyinza yakolera n'amaanyi erinnya lye ligulumizibwe. Yakola eby'amaanyi n'omukono gwe n'asaasaanya ab'eddembe abafukumula ebirungi abagagga n'abaggya obukungu. Ekyali olubereberye kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Abalagavu ng'omwezi atemagana ng'enjuba atiisa ng'ejjeeta z'okulwana. Tusabire ffe abaddukira Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, atwoleza eri Paatiri bwe yakkiriza n'essanyu okulonda Bikira Maria, abeere nnyoko era abeere nnyaffe, ng'ate eruuyi ye muweereza waffe gy'oli. Buli yenna addukira gy'oli ng'ayagala okubeera mukwano gwo, mukkirize olw'okubeera nnyoko w'oyo.